nga 18 omwezi ogujja kkooti ensukkulumu lwebadde alina okusalawo eggoyi ku musango munna NUP Robert Kyagulanyi gwe yawaaba nga takkiziganya buwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. Wabula kino kati tekijja kusoboka singa Kyagulanyi akalambira ku biragiro byawadde bannamateeka be ensonga zino okuziggyamu enta. Obutafaananako nga bwe gubadde emisango ekikula kino mu 21, 26 ne 2016 nga gyawulira okutuuka ku nkomerero, munnamatteeka Dan Ogalo nga yeetaba mu kuwoza emisango gya Dr. Besigye agamba nti obudde obubadde butono nnyo okuttaanyizaamu ensonga zino. Etteeka teriyamba bulungi. Olina okuleeta obujulizi okuva mu Uganda yonna. Naye ennaku ze bakuwa, etteeka mu mateeka gye bakuwa ntono, nnaku ntono. Ndowooza kyobola bagamba nti naye kakati obujulizi bwange obw'amaanyi obwa radio programs obwa TV byenali nkoze recording byonna biri mujulizi bw'amande. Obanga babuggyeeyo si omusango gujja kubeera ki? Tegujja kubeera n'amaanyi. Ogalo agamba nti okuggya emisango mu kkooti kya bulijjo era nga kirambikiddwa bulungi mu ssemateeka era nga tekirina kye kigenda kukosa ekibiina kya NUP wadde abakulembeze baakyo. Ekiriwo kimu kyokka ekigamba nti gwe waleeta gundi kale sasula ki galaama kyokka naye tekirinako kyekirina about the future of NUP oba the future of Kyagulanyi. Tekirina kyekikwatako kwebyo. Olunaku lw'eggulo bannamateeka ba NRM balabudde Kyagulanyi nga bakajja okumujjuutukana ddala mu nsawo singa asalawo okuggyayo omusango guno. Ogalo agamba nti okusalawo ku nsimbi ez'okusasula kuba kwa kkooti so si byakweyagaliza. Ate okuggyayo omusango ogwo kugirako n'okuliyira sayidi eri ssente zeesaasaanyizza. N'amateeka gagamba nti wabanga uggyeeyo asasula galaama. Naye gira erala ebbiri ezya 2021 ne 2026 kkooti yagaana okuwa galaama. Yagamba ekireeta ekyo kyakugambibwa nti ensonga zino si za muntu aba aleese omusango nga Kyagulanyi n'ensonga z'abantu bonna mu Uganda abaloona and so on. Mu guno kisobola okubeerako nga tekikwatagana bulungi kubanga mu 2021 ne mu 2026 omusango gwewoza ne gutuuka ne gugwayo gwonna. Naye guno nga engeri gye guvuddeyo nga tegweba kuwozewa. Kkooti esobola okusalawo negamba nti okay, naye biba nti bintu by'abantu bonna katukirize galaama naye tujja kugamba nti Kyagulanyi asasuleko oba kitundu oba 1/4 oba 1/2 obwekityo. Ku ky'obutaba na bwesige mu balamuzi mu kkooti, Ogalo agamba nti ensonga eno Kyagulanyi teyagikutte nga bwe yabadde asuubirwa. Amateeka gamba ogenda mu kkooti n'owaayo ensonga zo n'ogamba jjaaji gundi ne gwe gundi tojja kusala omusango gwange mu ngeri entuufu kubanga olw'ensonga zino ng'omulamuzi ono gw'ogamba nti akole ki aveeyo atunula mu nsonga zo n'agamba ye ndowooza oli mutuufu bw'atuuka ku ekyo okuva ku bujulizi bw'oba oleese bw'atuuka ku ekyo ng'avaayo wasalawo nti ono omuntu mwami Kyagulanyi kyagamba kituufu ng'akola ki ng'avaayo. Kati ekinidiriddwa kwe kulaba ekibiina kya NUP kye kizzaako oluvannyuma lw'okwamuka ebya kkooti.